ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga basaanira fuga Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekitiibwa otubeere Mukama tuvunduguleko emikisa gy'era naffe otukuumenga abantu mwena ba Buganda tubebaza asodde okujjumbira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ne tuba nga tulina okuba abalamu ate abami mwebale okumalirira okulanga mutaasa omwana omuwala mwebale okubanga we mulinnyo ne tuba nga tudduse naye nga mu byonna tetwerabira mulamwa gwa misinde gino kulaba nga tubeera abalamu mu buli kimu kyonna kyonna ne bazanyi bannawakiso betudduse nabo era ne bazanyi abannawakiso bonna abali mu lubiri newala yonna okulanga twongera okunyweza Obuganda Senge kikulaakulanye olw'ensonga twakiteekamu ensonga ssemasonga ey'okutaano ey'obumu okubeera nga abantu bakkiririza wamu abantu abasinga kuno kuliko abanyankole kuliko abaki naye bonna balina okukkiriza n'okukolera awamu era kyobola abasobodde okukola omukolo guno bwe tuba tukujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka buli omu gamukwatako kimukakatako okujja era ekyalo kyonna mukiraba kyesonzeemu ente embuzi nnya n'ebintu ebirala bingi babadde n'entujja okuva jjo kasiki so bwe tunatambula n'obumu obwo nga tetwesosodde mu mawanga tujja kusobola okugenda mu maaso Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okwekuuma akawuka kano akamukenenya obutakafuna nga ffe abasajja okubeera abasaale era nsaba tugoberere omulamu ogwo tujja Kabaka Ssaabasajja Kabaka basobole banja bwe mulabanga ow'okusaaga omuntu bw'obanga oli Muganda nga toli Muganda ng'oli mu Buganda wagira Obuganda naffe tuwagire eggwanga lyo yagala Obuganda naffe twagala eggwanga lyo okuzaalibwa ng'oli mu Kyoli okuzaalibwa ng'oli mu Kalamojjo okuzaalibwa ng'oli Muganda tikwali kwerondera Katonda yabikola n'olw'ensonga ekitukakatako okwagala amawanga gaffe ate n'okugawagira Ssaabasajja Kabaka nze mumanyiko ebintu ebikulu bisatu byatukoledde ekisooka yatandika okulembera okukwata ddamula nga Buganda eri matigga okumanya amatigga gaaliwo ebyali e Kayunga mwabiraba ne tusaba Federo ne bamutumma Ssaabasajja Kabaka amayengo ago gonna agayiseemu ate n'agayitamu na buvumu ebibadde mu social media emabega mubadde mubiwulira nenjagala obbategeeza tiwali mutuba tiwali mumwanyi tiwali muyembe tiwali fene akubwa miggo nga taliiko bibala Obuganda bulina ebibala yensonga tufuna emiggo tugumire emiggo tunyweze Obuganda basabo ne banjaba ensonga ey'okubiri gye mmanyi ku Ssaabasajja Kabaka abaali bazanyira ku Ssaabasajja Kabaka bakite Ssaabasajja Kabaka bw'aboggola mu kibira tiwali kasolo kateekweka mbabuulire bibiri
nze nzalibwa Buddu bwe twali tuyisa ebibuga 15 nali mu palamenti ne tunyonyogana nnyo Wakiseeno n'Entebbe byali bitandikirawo naye nga baagala kutandisa Ntebbe olw'ensonga gye tutamanyi ne tulwana ne Honorable Sseggona ne tukikuba ne tubagamba tikiriyo ffenna tutandikira wamu kati ebigenda maaso mu biraba naye Ssaabasajja Kabaka yali mu lubiri lwe Enkoni n'abuuza ekigaana Masaka okutandika kiki njagala mbategeeze tiwayita nnaku 2 ng'omusajja akankana n'agamba bassebo Masaka atandike mbaweyo ekirala ennaku zino baleese maapu nga Buganda teriiko yagenze ku mizindalo n'abuuza kiki ekigenda mu maaso obusajja bwalinnye bodaboda okujja Mmengo okulangirira nti Buganda kweri basabo ne bannyabo Ssaabasajja Kabaka tazannya njagala okubawaayo ekisembayo olwaleero emirimu Ssaabasajja Kabaka gyakola gyegiraga nti singa baatuwa federo actually singa Uganda yonna baagiwa federo singa Kalamogi eri bulungi singa wava amafuta bali bulungi n'ebigenderako naye Ssaabasajja Kabaka akutte ebyobulamu Ssaabasajja Kabaka akutte ebyenjigiriza mu ngeri gy'otayinza nakukkiriza nti kyali kisoboka mbasaba twongere okwekuuma ate tumwongere amaanyi omulamwa gw'olwaleero abasajja ffe basaale abasajja Katikkiro atugambye Emmengo n'agamba nti wano tuwabangawo ntalo mu Buganda zirwanirwa bakazi abasajja ffe tukwate nga bane tugirumisa mannyo ne tulwana entalo n'olutalo lwa siriimu ffe tuteeka okukola ki odulwana ensonga gye njagala okumaliriza nayo ku nsonga eyo bassebo ne bannyabo obulwadde gye buli na wano wayinza okuba nga waliwo ababulina naye engeri gye babufunamu si yakyeyagalire bw'obanga Katonda yakuba balayi n'okafuna tukwegayiridde kakuumiraawo tokasaasaanya bw'obanga bakafunamu kucakala n'okweyagalira kantuko kakuumire eyo tokakola ki tokasaasaanya basabo nsaba kumaliriza nga nsaba bategeeza nebazeera abantu bemmanyi obulungi basatu asooka ate nga mbava mu bitiibwa byabwe abasebo ne bannyabo amanya nze Kabogoza Livingstone manyi gandigere nga nze mutongole wa Ssaabasajja atwala ekyalo kino njagala kusooka okwebaza Katonda olw'etuwa olunaku lwaleero tubaddemu ekire ky'enkuba naye olw'okuba nti tuli mu nteekateeka ya Ssaabasajja ey'okudduka emisinde okusobola nga tuwanyisa ekirwadde kya Mukenenya abantu ba Ssaabasajja ng'ekitundu kino nga Ssenge ng'ekyalo wamu n'omuluka gw'Ennalukuno n'emyuka egirinaanyeewo baakedde bannawankya okujja okwetaba mu nteekateeka y'emisinde gino era enkuba kibadde kintu kyakutongerezaako bwongereza kufuna mulaalo n'abantu kumanya nti balina omutima ogw'okwagala enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka n'olw'ensonga yekweyajja y'abantu yonna ekyenkuba tekitutte nga nsonga wabula kibadde kyekimu ku ngeri okubongeramu amaanyi osobola nga twenyigera mu misinde gino abantu badduse era abantu bayitirivu nnyo n'enkuuka wekigiteeseteese wali abantu bayitirivu nnyo era bakyali mu maaso makulu ga Ssaabasajja bona gajjudde bantu olw'okwenyigira mu nteekateeka yongerako kino kuba gw'omukisa eriffe ate ne Ssaabasajja bwe alabikako Obuganda ke kabonero tumanyi Ssaabasajja alabiseko eri Obuganda kati ekyenkuba kyo tekitwala nga nsonga abiri mwemu tugenda kuyita wamu Bbanda namusera Kavumba tukomewo Gombe tuyite ku Katale tukomewo kijja kutwala esaawa 2 abiri mwemu waliwo abatumanyi bajja kutubayira mumwogobere ntandise abiri mwemu tutandise bagenze